ndi musanyufu nnyo okuba nti olaba ebigambo bino ate noyagaliza n'omulala abigabaneko erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njogera nammwe abali mu relationship oba abali mu maka, ebigambo bino biba bikulu nnyo gye muli. Mu kitabo kya Lubereberye essula ey'okubiri olunya olw'abiri Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we. Njogera ku kigambo okuleka mu relationship. Kasita obulamu bwo busalawo okuyingira mu nkolagana n'omuntu omulala egenda okufuuka obufumbo, ekigambo okuleka kiba kikulu nnyo. Enteekateeka ya Katonda ey'amaka yazimbibwa ng'abagalimu balina kusooka kuleka byonna, olwo babeere committed ku kimu kyokka bo bennyini, olwo basobole okuwangaala. Bavubuka bangi abayingira mu relationship ze bazimba okufuuka amaka ne basigaza abawala abalala mu nkalala. Bawala bangi abayingira mu relationship ne basigaza abavubuka abalala. Abantu bonna be tuba nabo nga tetunnaba kuyingira relationship gye tuzimba kufuuka maka, bwe tuba nga tunaagazimba tuteekwa okuba kanyuga ebbali. Teriyo kintu kyonna kiteekwa kukulembera kuzimba maka ekisinga abo abagalimu. Omuntu kyanaavanga aleka mikwano gye emirala. Muvubuka gwe manyi nti mikwano gye ogyagala nnyo, naye newankubadde obaagala nnyo, bw'onaayingira mu relationship egenda okuvaamu amaka ogenda kubaabulira. Bagenda kusigala mikwano gyo naye nga tebatuuse ku ssa ery'okutaataaganya ekyo ky'oli ne munno gw'ozimba naye amaka. Ki kye ntegeeza mu kino? Newankubadde abazadde, newankubadde abatukuzizza, newankubadde abakulembeze b'amakanisa, newankubadde ani yenna, bonna bateekwa okubeera nga si be bakulembedde kye tukola. Bateekwa okubeera nga bagenda kuvaako mabega, olwo tusobole okuzimba ekyo kye tuzimba tukituuse ku buwanguzi obwetaagisa. Omusajja kyanaavanga aleka. Kibi nnyo okubeera mu maka nga nnyazaalawo yagafuga. Kibi nnyo gwe omusajja okubeera mu maka n'ogamba mukazi wo nze maama wange oyanzaala wa muwendo nnyo okusinga ggwe, olwandibadde osigalayo eka n'otawasa mukyalo ono. Katonda yazimba amaka ng'enkolagana yago yeeteekwa okusooka, ng'egenda kuwangaala mirembe gyonna. Ekikuleeta mu relationship ozimba amaka, kubanga teriyo kirala ky'obaddemu kibadde kiyinza kukuwa maka kikagenda kukuwa. Newankubadde emirimu, newankubadde ensimbi, newankubadde ani yenna tasobola kwenkana muwendo bantu be tuzimba nabo maka okusobola okugatwala mu maaso. Abantu abalala kabatuwa amagezi. Ensimbi kazituyambeko okutuwa bye twetaaga. Abazadde kabatuyambeko okutuluŋŋamya. Emikwano kagituyambeko okutuwa support. Naye enkomeero ya byonna tugwanidde okutula buli nkolagana yonna endala olwo kitusobozese okufokasinga ku kimu ky'okuzimba enkolagana enatuusa ku buwanguzi. Bavubuka bangi tebaleka ne bayingira mu relationship ne basigaza abawala abalala. Bawala bangi tebaleka ne bayingira mu relationship ne basigaza abavubuka abalala. Abalala bayingira mu relationship ne basigaza ne bazadde baabwe nga nabo bali omwo. Abalala bayingira mu relationship ne basigazaamu ebirowoozo byabwe. Ekigambo okuleka kitegeeza nti leka byonna n'ebirowoozo byonna n'ebyoyagala byonna n'ebiwegomba byonna ogenda bisacrificinga obulungi lw'ekyo muzimba. Saba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.